Kyanyenda okwogera kigatta. Yes, onangamba njogere kino. Naye kigenda kikola kozi ki. Omuntu oyo mu advising omugambe kufuna lawyer, the best lawyers. Nesene zobadde ogenda okumpa zoba lawyer ba best lawyers basobole okugaidinga mu court tusobole okufuna bail maybe osobole okufuna. Kubanga eddwaliro ne police n'abala bagala kumanya. The question is omwana yafaaki. Kubanga abala bagamba nti omwana yava ku kalina n'agwa mama we bw'agamba. Ate postmortem eraga omwana teyava ku kalina n'agwa omwana yafa kiziiro. Postmortem zonna ssatu. So n'olwekyo njagala ebintu bino tubigende empola according to regulation 18 eraga regulation 18 of advocate professional conduct. Tusobole okuyigamu, tusobole okufunamu, tusobole okufumintiriza ate naffe kituwe ekyokuyiga. Abazadde abasinga bazaala abaana babafuula baabwe era baba bagamba abaana abo baabwe. Omwana bw'omwana mumuzaala mutakusa omwana wa government omwana si wuwo. That's why olaba nti the first complainant dwaliro, second complainant police, the third one omusango gwa state. Kuba baba good lawyers wana balagirira ba lawyers abalungi nembagamba nti mugende mukwatagane ne ba lawyers bano balungi bamanyi kye bakola bemba musasula basobole guiding omukyala mu court. Babo boyagala batoyagala ekyo kiba kitulanze okutuka mu court. Abantu abamu kino kibeere kyakuyiga olwananga nnyo nga waliwo ensonga zonna okusobola okuzimala nga tonagenda mu court naddala nga tezirimu mada. Bane bw'otuuka mu kooti bibeera biralamu. Ebintu bya kooti birala tebiriko kyakaali, tebiriko ntono wa kitalo, tebiriko ntono yasinga ne baminisita babasiba singa oba olina omusango. N'olwekyo nja kusaba ba bloggers ne bannayuganda ekyo kiri kimu basobola okuwa akasente olwaliro omukyala oli waddembe okukalya oba oli waddembe okubagamba ekituufu nti nno ekyo kimu mufune ba lawyers abalungi tusobole okubanirira omukazi mu kooti. Ekyokubiri naawe weebuuze mwana kyava ku second floor n'agwa n'abulwa akanuule wadde ettondo ly'omusaayi oba okunuuka oba okumenyeka okugulu. Ekyokusatu postmortem zagamba ki. The third one, the question, the biggest question, omwana yafaaki. Please tell the public the answer as simple as that. Gwe bulira public omwana kiki ekyamutta omwana yafaaki. Ffe twagala kumanya bintu nti bawo tebawangomere bawo. I don't want to listen that because amaka life is full of a challenge. Amaka mangi agalimu okusoomozebwa, amaka galimu bingi ebintu ebyayitamu, buli maka galina embeera yago gye galimu. The question is omwana yafaaki kiki ekyatta omwana. Gwakimanyi you go to court, you go and help police obawe fact says basobole okwanguyira okubanga omukazi ava mu kkomera. So thank you so much. I think nti ntegeerekese bulungi bannakigwanyiza aboogera ebyabwe emisango mingi tujja giyingiramu naye musango ki Buzito wa kyenkana ki gwaki abantu bangi bavaayo gye nfa tuzaabi ngwogerako mu which particular si musango nti ngenda gwogerako because abalamuzi waliwo amateeka agabafuga ba lawyers balina amateeka agabafuga nabo. Tolowooza nti basomera bwereere, tolowooza nti batulirawo bwereere. N'olwekyo nja kusaba ba bloggers abantu abaagala okwogera ennyo mbasaba emisango egimu naddala ng'egya mada mugikwate empola, mugigende empola. Ekyokubiri mu respectinga court, ekyokusatu mu respectinga abalamuzi ne ba state ba government basobole okukola omulimu gwabwe kubanga kyekyabasomesa tebasomera ku bursaries. Basoma kukola ekyo kye balina okukola bakuguka ekyo. That's why batuulaawo muba respecting mbawulirize babagaidinge buli omu asobole okufunamu answer, buli omu asobole okufunamu ekyokuyiga. But the question still is omwana yafaaki. That is it.